Abakulembeze b'abasubuzi mu kibuga Kampala Batabuse nnyo baagala bannaabwe be baamenyera amaduuka mu paaka empya n'ebitundu ebirala by'ekibuga baliyirirwe n'okubafunira gye badda. Abasubuzi bagamba nti Kampala yali waakutereezebwa mu biseera eby'omuggalo naye tebalaba nsonga lwaki abantu bakijjanyizibwa nga bakadda ku mirimu gyabwe. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza nga bakulembeddwamu ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kampala New Generation beeweze okugenda mu kkooti bwe kiba kyetaagisa okulwanirira bannaabwe. Ssente w'ekibiina ky'abasuubuzi ekyo John Kabanda agambye nti bagenda kulwanirira abatembeeyi nabo abaakoseddwa nga bagobebwa mu kibuga. Wabaddewo obutali bwenkanya. Mukimanyi bulungi nti abasuubuzi baffe abamu babadde bamaze okusasula layisinsi amaduuka agabwe ne gabenyebwa ku paaka empya ne mu bitundu eby'enjawulo. Ekirala abasuubuzi baffe beba n'abantu abaakosebwa mu COVID ne bajja ne beeyiwa ku nguudo lwakuba mubimispulesinga n'oddira venda n'omuyita omutembeeyi. Abasinga ku bano tebaabadde batembeeyi, babadde bavenda abatundira ku nguudo amaduuka ge abaalemerwa amaduuka gaabwe. Si kituufu okutundira ku nguudo era naffe ng'abakulembeze tetukiwagira, naye nzijako gye bajjeeko abatembeeyi abantu bano ku nguudo yabadde sinambulukufu. Ebyabasuubuzi nga biri bitya abatuuze b'e Butambala abagenze mu kibira kya gavumenti okugobayo ababadde bakisaawa bakiguddeko. Ababadde basaawa ekibira ekyo bwe babagiddeyo emiggo n'amajjambiya kakana baabakubye emiggo emizibu ennyo n'okubatema embale. Sebunya Peter omutuuze w'e Kaabalamba mu muluka gw'e Katabira mu ggombolola y'Ekibibi agambye nti abatuuze babadde bakooye okubonoonera obutonde bw'ensi kwe kubyekwatiramu. Twenyamidde nnyo ng'ekitundu okulaba ng'ate waliwo abantu be baaleeta bali mu kukisaawa. Abatuuze beekozeemu omulimu ne balumba abantu abo be basitoopinga balage ekirungi ekiri mu kibira okukimalawo nga abatuuze tebagenda sigaza we bakyabanku n'akamu. So we balumbye abantu bali abasaawa bajja amajjambiya ne babakosa batemyetemye abantu 3 abalala ne babakuba emiggo ng'era bagamba bo bajja kisaawa okukimalawo. Ennaku gye tulina mu Kaabalamba ne Bujumba ne Kwezi nti ekibira kiggwawo te n'abadde kasigaddewo etirajja kati abatuuze bagenze okugenda okukuuma ate bali abasaawa ne babatematema nga bala ekibira bajja kimalawo. Amyuka RDC Butambala Salon Kalema Parks agambye nti ensonga ezo batandise okuzinoonyerezaako. Eba tetera kutuukako ko wano naye emabegaawo waliwoko mawulire ge twafunanga waliwo abaagala okwesenza ku kibira ekyo ekya gavumenti ate ng'obuyinza twabuwa abataka okwekuumira ebibira byabwe. Kakati bwe waba nga waliwo ekyabaddewo eggule kawungeezi poliisi agenda kukiyingiramu okulaba nti enoonyereza kiki ekyabaddewo era kikyakireese. Kyenjagala okukakasa okutegeeza abo abantu naddala ab'e Kabalamba Kalamba ng'eggombolola nti bwe wabaawo effujjo lyonna eryakoleddwa ne wabawo okukubagana mugguleewo emisango ku poliisi kwabo abakoze effujjo. Bwe tugenda e Kalungu Mbuddu ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kalungu basobeddwa olw'abayizi abangi mu disitulikiti eyo abakyagaanye okudda ku masomero kyokka abazadde obuzibu babutadde kubakulira masomero. Kizito bava mu Seremba avunaanyizibwa ku byenjigiriza ku lukiiko olufuusa olwa disitulikiti y'e Kalungu ategeezza nti amasomero agasinga obungi naddala ga gavumenti ge balambudde basanzeeyo abayizi batono nnyo bw'ogeraganya n'abo abaaliyo ng'amasomero tegannaggalwa. Wava muno agambye nti ekyewuunyisa bwe baayise mu bazadde okubakubiriza okuzza abaana mu ssomero abazadde baakabatemye nti tebasobola kuzzaayo baana okuggyako nga abakulira amasomero ago bakyusizza mu nneeyisa. Abaganda ffe kennyini tulina enjogera egamba nti kalaamu tekola kiterimba. Olw'ekyo mbasaba tukwate abaana tubazze ku ssomero. Ate nsaba n'abakulu b'amasomero wamu n'abasomesa abaliyo wali amasomero ge tutuuseeko ne tugenda ne tubuuza abazadde lwaki abaana tebali mu masomero. Abazadde ne bagamba nti abakulu b'amasomero abo oluusi bwe munaabakyusa tujja kuleeta abaana olw'ensonga balina abazadde be beemulugunyaako ebitatambula bulungi naddala okusingira ddala mu masomero ga gavumenti. Abakulu b'amasomero abaliyo bye basanga bye beekolera bagamba nti ne kasente ke bawaayo okuyambako ku ssomero ate oluusi kabulankana. Abayizi abakyaganye okudda ku ssomero mu divisioni y'Enyenga munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'Ebyukwe mu Kyaggwe ab'obuyinza bakitadde ku bazadde abakyalesa abaana awaka okubakolera emirimu abamu batuuse n'okubasindika mu butale okutembeeya ebyokulya.
Omusasi waffe Ssebwami Dennis Katwaga Ekyaggwe. Ssentebe wa division y'Ennyenga Pastor Bam Moses ategeezezza nti newankubadde nga kusoma kwatandika dda naye mu masomero n'agyayisa alambula akizudde ng'abayizi bakyali ba munyoto era bw'atyo n'ategeeza nti yamaze dda okukwatagana n'ab'obuyinza wamu ne bannabyanjigiriza batandika okufeffetta abazadde bakyatuuzizza abaana waka. Amasomero gagulwawo tuli mu kisikati nga 2 ku 3 naye gye mpitira ku kyalo abaana bakyali bangi wano mu Nnyenga ate n'amasomero ngezezaako okugatambulamu abaana bakyali batono. Mu byalo bakyali abazadde mukyatuuzizza abantu. Naye njagala kubalabula twala omwana mu ssomero ly'osobola. Wano tulina amasomero kati mangi agatabagana aga gavumenti agazimbiddwa, tulina ebizimbe ebirungi, mulimu ebitabo, mulimu entebe. Siraba nsonga lwaki tutuuza abaana mu byalo. Era njagala bategeeza Bannannyenga kino tugenda kikwata n'omukono ogw'ekyuma. Njagala amasomero gonna okuba nga gaboga abaana so si kubeera bubeezi muki bubatuuza bawadde wiiki emu yokka tugenda okukola operation ey'abaana mu kyalo. Omulamuzi n'amaze omutegeeza mu mbeera efaanana bw'eti nti tetugenda kukkiriza muzadde yenna atuuza obutuuzi omwana waka. Najjukirwa gye buvuddeko mu alipoota yakolewa ekitongole ky'obwannakyewa ekya division yalaga nga division eno ey'Ennyenga bwe yasingamu okuba n'abaana abangi abaafuna embuto mu kiseera eky'omuggalo mu disitulikiti y'e Buyikwe era ng'eno yandiba y'emu ku nsonga eviiriddeko abayizi okuba nga bakyali ba muswaba. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja ndi Ssebwami Dennis e Buyikwe. Bwe tuva e Buyikwe eyo ate embeera ekalubi Mubende olw'ebbula ly'amazzi nga kakana ekidomola eky'amazzi batuuse okukigula siringi 1000 olulamba. Omusasi waffe Ssebufumana Bakintu Katwaga ffe Mubende. Embeera y'obulamu ekaluubiridde abantu ababeera mu kabuga k'e Nabingola mu disitulikiti y'e Mubende olw'ebbula ly'amazzi kati erikulungudde ssabbiiti 32 mu kitundu kino kiddiridde kannayikondo akamu bwe kati akaali kateekebwa mu kibuga kino eky'e Nabingola mu disitulikiti y'e Mubende okubanga kaafudde ekiviiriddeko ekibuga kyonna okubulwa amazzi kubanga tekirina mazzi ga muddumu mu kitundu. Abatuuze mu kitundu kino bannyonnyodde nti basobeddwa ekyokkola olw'ebbula ly'amazzi eriri mu kubatawaanya mu kiseera kino eky'omusana era nga tebalina yadde ettonde erimu bwezi ekisannyalazza emirimu gyabwe gyonna gye bakola mu kitundu kino. Eyo bo webadde tukwatiridde kati wuuyo yafudde jjukira bo wange n'afa tesooka kuba simu nti mukime amazzi kati eyali takimye mazzi tannanaaba ekidomola kiri wakati w'olukumi n'enkumi bbiri banaye abakulembeze temutwerabira bwe tuba twayewayo ne tubawa akalulu mutuyambe mutukolere ku bye twagala. Tawuni eno yonna Nabingola ebeetya nga terina taapu banaye mwebereremu mutuyambe ffe tubayirawo emibiri nammwe mutuyirewo obulamu mutuwa amazzi. Ye omukiisa w'ekibuga kino eky'e Nabingola Kayengere John ategeezezza nti ddala kituufu abatuuze bakaluubiriddwa olw'ebbula ly'amazzi nti naye balina enteekateeka ey'okutuusa amazzi mu kitundu era nga baatuukirira ddala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ne babasuubiza nga bagenda obbakolako. Agasseeko nti enteekateeka eno ey'okutuusa amazzi mu kibuga kino yateereddwa ne mu mbalirira y'omwaka guno n'asaba abatuuze okubeera abagumiikiriza nti kubanga baakukolwako akadde konna. Yadde aba National Water and Sewerage Corporation bajja dda ne bakola feasibility study ne balaga wabo bagenda okujja amazzi era baasaba eyinga naye ate badde nsaba bateekemu amaanyi kubanga amazzi gagenda kubeera mu bajeti eno genda okusomebwa kati. Tusaba abantu baffe bagumiikirize. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Ate disitulikiti y'e Bukomansimbi mu Buddu efunye eddoozi z'eddagala erigema COVID-19 ekika kya Johnson & Johnson lyebadde tefranco olw'abakulu mu disitulikiti yo ne bateekawo okugema okw'ekikungo kutandika nkya ku Lwokutaano okwetoolola disitulikiti yonna. Omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi era akulira akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti eyo George Bakunda agambye nti ekigendererwa kyabwe kya kuweza abantu abasukka mu 7,000 nga bagemeddwa e Bukomansimbi bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abantu mu disitulikiti bonna beerina. Agambye nti buli ggombolola yateekebwamu ebifo ebisukka mu kimu abantu we bafunira ddoozi naye ebifo ebikulu ge malwaliro ga gavumenti okuli aga Health Center 4 ne 3 okwetoolola disitulikiti yonna. Bafunye ddoozi zimala 59,000. Tageti yaffe yali abantu 78,000 kajemeka. We have vaccinated only 20,000. We have a balance of 58,000 people whom we need to vaccinate. Naye kiba kirungi nnyo twafune eddagala erya J&J, Johnson & Johnson. Johnson tukube ekikatu kimu mulundi gumu gwokka.
Ebyonga biri bityo mbaka wa Parliament wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ayozeza bannabukansimbi okuva ku muggalo kyokka n'agumya abagoba ba boda boda nti nga bakulembeze bakola ekisoboka okulaba nti bagibwako kafyu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka beegattira mu bibiina bya CBS Peosa baweereddwa amagezi okukozesa ensimbi ze batereka nga bazisiga mu mirimu egy'enjawulo zizaale beekulaakulanye. Tabamiruka ow'ekitavu kya Buddu CBS Peosa eyasembayo kyazuulibwa nti waliwo ssente z'abannabibiina ezisoba mu buwumbi obusatu wabula nti wakyaliwo obunafu mu bibiina ebyo nti bamemba tebajjumbidde kwewola okutandikawo emirimu n'okuzongera mu mirimu gyabwe wadde ng'ebimu bigezezaako. Fahad Segayi akola n'ekitongole ekiwula ensimbi mu kitavu kya CBS Peosa Sacco asinzidde mu kibiina kya Luwawulo Farmers Development Group ekisangibwa mu Gombola Ekaliisi z'Olulo ekyotera mu Buddu n'ategeeza nti abeegassi okugaggawala balina okusiga ensimbi mu mirimu egy'enjawulo okuliikiriza obulimi n'okuzimba obwesigwa babeewoza ensimbi. Abantu bangi baali balina zirooni mu mabanka covid najja naye omuntu eyasinze okukiyitamu obulungi yateteekanya mu mbeera yonna n'akola ki n'asasula kati gwe buvunaanyizibwa bwo okubeera ne pulaani B nti omuntu teweewola ssente nga ziteekeddwa kuva mu mwanyi mokka beerawo ne alternative pulaani B nti singa kino kigaana ssente z'abandi ngenda kuzikola ki. Ebyo nga biri bityo abatuuze mu Town Council Kakiri batabukidde abatwala ekibuga ekyo olw'enfuufu eyitiridde ekivuddeko n'amaduuka okufiirizibwa. Babadde beegasse mu kutongoza oluguudo Kalagala Bukalango oluweza kilomita zikinukiriza mu 2 olw'okuwemmenta obukadde obusoba mu 8. Bano bakulembeddwa mu Mulangira Jjemba Augustine, Maria Nakabugo, Joseph Muguyisa n'abalala basiimye gavumenti okubalowoozaako olw'okukuba koolaasi oluguudo olwo. Tuli mu Town Council kyandibadde kiri mu teeka nti oluguudo olukolwa bandibadde luteekebwako koolaasi nekye tulidde ekitibwa ky'oluguudo luno nnyini kyemekoma kumalamu bumalamu teekebweko koolaasi mu kwerwanako nga ku lutalo lw'okulwanyisa obwavu wawo emirundi gye twebaa twetaaga nti ng'omulimi ebirime byewakungudde oyagala bijjayo naye olw'entambula nguudo mbi n'olemesebwa. Ssentebe wa Town Council Hakiri Bisaso Moses bw'abadde ayogerako n'abakulembeze mu kutongoza okukola oluguudo olwo agambye nti ensimbi wadde babawadde ntono ddala naye baakufuba okuzikozesa obulungi. Tugenda zikozesa bulungi tulage gavumenti nti abaweereza abali mu kitundu kino ssente zaayo zikozesa bulungi tusobole okufuna ssente endala ezigenda okuyiwa koolaasi. Oluguudo lwe twatuumye Kabaka Ronald Muwenda Omutebi w'okubiri luguudo lunene luliko ebyafaayo bingi. Ssaabasajja Kabaka yalugulawo ng'atongoza ekyalo kye bayita Bukalango Model Village. Wali eddwaliro lya Kabaka Foundation ate oluguudo olwo nnyini luyunga ebyalo ebisukka mu 4 lwetooloola lugende lugeye lugende busuja ne lukwata ate ne ku masuuliita. Kansala w'omuluko ogwo ogw'e Bukalango Sebayiga Timothy ne sipiika w'olukiiko Mbiru Livingstone okuva e Kambi n'abalala nabo bawagidde ekyenguudo okuba koolaasi okwanguyiza abantu emirimu. Omusawo w'ekinnansi ateeberezebwa okuleeta ebyokukola ku kyalo Mijwala mu parish ward mu kibuga Sembabule awonedde watono okugajambula batuuze bw'abeesimattuddeko n'adduka n'oluvannyuma ekirwi ne bakimalira ku nnyumba ye bagikonyekonye n'eggwawo. Omusawo ono Irene Nakidde atemera mu gy'obukulu Ngaana oluwulidde nti abatuuze beeridde omuguju nga bamwewerera yeemuludde busota bw'atyo n'atonta. Abatuuze banenyeza ab'ebyokwerinda mu kitundu okukola akasobo ku nsonga eyo kubanga baali babatemyako dda. Ssentebe w'ekyalo Charles Lwanga n'abatuuze abalala bavumiridde bannaabwe olw'ekikola kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Eri batuuze bannange mweddeko enkola ng'eyo ey'okwetuuma by'emutali ejja kuleeta nnyo obuzibu mu kitundu kyaffe era nkivumirira tunga ebyo si birungi. Bawa omusawo oyo ayitibwa Ssalongo Sunday Godfrey asabye gavumenti erambike entambuza y'emirimu gy'abasawo b'ekinnansi era n'asanyukira abatuuze olw'obutayingizaamu baana mu nsonga ezo.
kibi okumenya enju y'omuntu n'ate kirungi eri abatuuze okwoleka obumalirivu ku muntu gwe baba bakola ki beekakasa ekyo kyabaakola kubanga ekintu ekikwatagana n'amasabo gavumenti ne bakyapasoni beerosi wano babawa amabaluwa n'ate gye tuwaaba batugoba kyekyo kya bulabe ti gavumenti yeddeko ne bamalaya nawuli abasaba bamemba ba palamenti amasabo gabeera ne bammembers ba palamenti bamanye n'abannannyini masabo bakoma kuba kigenda kumala abaana bafe n'abantu naye nze nsaba abatuuze poliisi ebadde wana akaseera kano wenjogera amateeka okugatwalira mu ngalo tekigenda kutaasa bulogo bugobawo. Meya w'ekibuga ky'e Sembabule Judy Kasekende bw'atuuseeko mu kifo ekyo yeetondedde abatuuze olw'ebyokwerinda okulwawo okuyingira mu nsonga. Ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubaagala nnyo ku y'obujjajja agundegunde maaso moogi.